n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Waliyo katembe wa sitaani mungi naye nebaza Yesu eyandokola nze bwe mbeera awo nensiriikirira ngulumiza Yesu naye mwe naabali eyo ekiddukiro kyokka ekyosobola okuwoneramu sitaani ne katemba n'obusiru bwe na buli kintu kyonna na buli kasasiro kasita okkiriza Yesu omusaayi gwa Yesu mugambire omukazi yanga tisobola kusonyiwa yagamba n'asonyiwamu omulala era nga mutuufu saali muntu asonyiibwa nange saali muntu asonyiibwa naye nebaza Yesu ye yansaasira nansonyiwa. Kale atuli ku Unique Media Samikege mannya gange tuline musumba Kimbo Livingstone eyali omusamize eyali omulogo tugezaako kulaga ebintu bino tubyogera si kutendereza sitaani weewaawo yes naye kulaga ebintu nga bibiri ekisooka kulaga nti ebintu bino gye biri era nkuleetera wano abantu abaabiyitamu abaabikola so tekitegeeza mbu kyotamanyi tekiriiyo abantu n'abantu abalowooza we batyo nti ye kyatalabangako kyatawulirangako tekiriiyo ebintu bino gye biri ekyokubiri kulaga nti woba olwana ne sitaani oba obadde okyazannya yongeramu amaanyi kuba yetatudde kwakyesiza okuyiga mu mboozi yo kiri nti nawali nakyogeddeko emabegako nti abali mu buweereza abaweereza sitaani bali committed nnyo okusinga ffe abali mu Yesu obadde wakakyajja nti Yesu bya choice si bya kukaka naye
uze wenakulira ng'ogenda ne bagamba ku kyalo nkakasa ku buli kyalo buli omu gye yakulira kwabangako ebiboozi nagamba olaba omukulu oli nti omwami oli nti buli ssaawa 6 ez'ekiro balina okukuba engoma baba mu kusamya aga Katonda nga buli we ziwera 6 ng'engoma zikubwa naye wano soobuuza mulokole mulawe nagamba nabbe ngenda kusaba naye bannabyerabidde ntya nafukamidde awo njasaba leero okitegedde so abadde bazembeya twetereeze kati ekyo kyogamba ku ekyo nti abali ewa sitaani okyogedde mu luzungu mu Luganda okyogera otya abali ewa sitaani beetowaze nnyo bakiyitewo entyo nti beewaayo nnyo batuukiriza buli kati olaba nalinga nnyingira essaba omuntu omu tewali bantu naye ng'oteekwa okuyimba ennyimba ez'abalongo ng'ate bw'okuba mu ngalo ate nga bw'ozina naye ng'oli weka ennyimba nnya kubanga tebamuyimbira nsobi naye omuntu mu kanisa omukaka kuba mu ngalo n'okuyimbayimba naye nga tayimba naye wa sitaani gw'oyimba gw'okuba mu ngalo gw'ozina gwakuba engalo gwayimba ennyimba nnya ewa sitaani mu ssabo tokubayo mabega kudda buziru vansi kyenkugambye kale nabagamba nabeerako mu masiro waliwo omulyango bwegu kati wabeerawo nga guno baguba mwango guno wano booti kati guno tebagulinnyako juga bwova eno kabaka tebamukuba mabega oba mufu ojja ne weeyala akalevu n'okakuuta ku ttaka nodda livansi tokuba mabega bwoti kakati ate kekakutanda n'olinnya ku mwango osobezza kati olina okubala bino ebigere ate nolabanga guno omwanga tutunudde ate nga tolinnyako step okyukira eri tolina gulinnyako kyokkodda mabega naye abaana babibala ebigere babibala era n'atalinnyako fe wano ewaffe obagamba bino nabirisimba bano emusabe bino toddamu bikola musabo tebafuuyirayo bino byogaa ndi omukaguze tusembe naago mpa ku mateeka g'essa musabo tebafuuyirayo musaba eri mu mayembe bw'oba ogenda okwekyusa osaba okuyita kweseguunya bajjajja mbadde nsaba kweseguunyamu kale weeseguunye muzzukulu tolina kwenyenya okukyuka kuno okukyuka otulira ku sayidi endala bakuyita kweseguunya tokirizibwa olina okukyuka ng'osabye kati otulira n'osanyalalirayo sokyeza mu kusaba kubanga ogamba olina sooka ssaba ansa ziba 2 bayinza okugaana oba okukkiriza bwe bagaanye obeererayo ddala ate jjukira waggale tojaga nti bakulaba then n'engatto nawulira mujjamu ezo engatto teziyingirayo engatto teziyingirayo toyingiza mu ssabo ngatto teziyingirayo ebifaanagana n'omuzikiti naye tobuyingiza ngatto awulidde engatto teziyingirayo mateeka okunaaba nze nali sinaaba sabbuuni lwaki teeka tobuuza nti lwaki tatokezwa kubuuza ewasa nti babuuza eba order toga nti lwaki tonyonyolwa kibagamba kyokola tobuuzibwa bajjajja tebabalaba mu kamwa kuba bakusinga okumanya n'okutegeera oziwanga ate tebakola nansobi abo tebasobya gwosobya wadde baba balinnyate esagamba endeku mwe yagwa waŋŋamba onoba n'ekigali teeka bw'oba buliddwa kyowaayo londa ejjinja
olina okugenda n'ekiweebwayo waakiri onoga emmwanyi embisi n'owaayo otokkirizibwa gendayo ngalo nsa eraga nti engalo ensa zigwana nannyinizo engalo ensa zino zizo gwe beera n'engalo ze mutali kintu twagala beera n'engalo zo omutali kintu banga abali mu magye oda ni oda so naye sakkirizibwanga kusenyesa tisi brass wadde eddagala eri olina okukwata kati bakayitanga obuti obuyukiyuki obumanyi wabulako obuyukiyuki tokulaba abantu nga bakwata obuti nga basenyesa obuti obwo oyinza omusanga ng'asenyesa akati naye nga ddogo kati akakwata bwati nga kati akayisa buyisa bwati batemanyi munnawo omusanga ntalina ng'ogwo omuti oluguyisa bwati kumanya ati genda kumanya kati omusanga mulimu gwagira bugiza ati olowooza asenya kwata muti ogwo baguyitanga akasekera kati buli omwambu agenda kusekera watagwanidde kusekerwa bulino bajja kusekera ojja mu dduuka oseka busetsi oti bakuguza buli kintu oseka busetsi kaseka dogo wasulanga na wansi nga sikkirizibwa kusula mu buliri wadde okwebika bulangiti wadde essuuka naye ng'obirina nalina obuliri nga bwa bbeeyi nnyo natikkako emmotoka fiso nga nnene awo enalukolongo ebintu by'omumaka byonna tivi ennene biki byonna ebitebe byonna nga sikkirizibwa situula ku ntebe ntuula wansi abaana be beeyagala ebyo so bingi bingi naye weebale kubanga bingi byotugambye bye tubale tetumanyi kakibeeri eyo oyo alaba okubikkiriza oba okusigala nga awaka omanyi n'okusoma ennyo kuno olumu kutwonoona odde onagamba kati ebiboozibozi ebyo naye ate ku ekyo naye ng'ate ku ekyo nabeeranga ne badokita nga baasoma naye ng'ensi ebakuyenga osanga omuntu nga yasoma ng'emisimu gimukuyenga bukuyensi bangi nnyo ensonga zembadde ensonga tweta abantu bano bakunnyonnyole manyi mugenda kugaane kati alokoka atya asinkana atya Kristo tujja tuuka tujja tuuka naye tusinza okwogerako leero obubbi mu masabo bo tubwogedde kubanga nja kuwa ekizampo n'abamu be tumanyi wano kati for example nze sirabangayo kuze ndaba for example Maama Fiina kuze mulaba era nga ye ayinamu kuki ku ssente era ndaba azikola ki azigaba naye amazima siina gwe nali ndabye nti yagendayo mwavu kati mugagga simanyi oba nze atakola risaaki bulungi oba ntegeerekese kuba yagamba abugaba era ye nagamba abo abasawo simanyi wange mbayite abalogo teri mulogo mwavu ayinza kuwa bugagga kakati naye nze sirabangayo awa bujulizi ebbanga lyenkuze ndaba omukyala ne social media yona eyajja ennyingi mbu nze nali mwavu naye nazifuna nagende wagunire ngaggawala nagende ndi kusibasikale Maama Fiina kuba ye publicly tumumanyi sikiwulirangako kati sembyayo ne kano tekali mu bujulizi bwo naye kusomesa simanyi how much time tujja time abantu bano we bajja mu kkanisa ne bawa nayo
kuwaayo maybe mulina church gye muzimba mulina project n'awaayo mu mutima mulungi era olumu n'abamu akatuuti tukabawa babuuze ku bantu lwaki mukifuula issue kyeki mu Luganda kyotegeeza lwaki kifuuka nkyogere ntya lwaki kifuuka ng'omuntu eyakoze ekibi nti lwaki yawadde omusamiza akazindawo n'alinnya katuuti lwaki limu n'akyogerako ne bakivumirira lwaki ate nga tuyita abantu mujje mu kyaki nti abantu bwe batoli najja n'awaayo kati kankwera ekizampu tulina omuyimbi waffe bamuyita yeyani Joseph Ngoma. Joseph Ngoma lumu yali ayimba Mama Fina najja n'amufuuwa ssente abantu era ekyo bakivumirira abalokole eno tikikyamu kati mbuuza Joseph Ngoma ssente yandizirese olwokuba yayimbira Yesu kati twalire wamu ne ekiri ekyakatuuti nakirabira ku Pastor Bugere kakati ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli muno simanyi bulungi wekiri naye abaana ba Isirayiri baali bazimba balina kye baali bazimba nga kya Katonda naye abasajja bali abaalimu emizimu ne baagala okujja okuzimba ki bakolere wamu babazimbireko bano baagaana kubanga bano ba muzizo kino w'Oluganda njagala kutegeeza olwaleero teri wano muntu mulokole asobola okubanga Maama Fiina abadde azimbira Nabuzaana ennyumba wangi azimbira nnyumba kyakulabirako kubanga ezo ssente z'ogambye eziba zireetebwayo ku biweebwayo ku lw'omulimu gwa Katonda kakati teri Maama Fiina nga naye abadde agenda okuzimba ennyumba oba ya Nabuzaana nze n'enva eno ne ŋŋamba nti nange mpaayo ekiweebwayo okuzimbira Nabuzaana ki ennyumba ati Maama Fiina ayinza oba teyeeranga naye ffe tubeera ku zi TV mujje tugenda akwatibwako kati nze nga nze naalibadde ŋŋamba bwe ndi abantu nga tuyisa abantu ku kintu ekikwatagana n'omulimu gwa Katonda oba neetaaga ttaka nga lya Katonda oba kizimbe twandiyise bazzukulu ba Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ku lw'omulimu gwa jjajja waabwe okukola omulimu ogwo ne tutayita ate bano abaana olumu tutera bayita ab'Emisiri omuntu atabakulu tumuyite waki Abamisiri okujja otukwataganyizaako ndabanga ekintu ekyo ekiba kikoleddwa kya muzizo lwaki kubanga ssente zino Maama Fiina zagenda okuwa natandise nkugamba teriyo ssente ze bafunye nga bazijje mu makubo amatuufu ate nga Katonda ekintu kya Katonda tekiteekebwako kintu kyonna ekyomuzizo bwe kibanga kya bwa Katonda so kati nze sikisemba ŋŋamba nti ab'Oluganda oba Musumba nze nange ntera okukola eki ebintu ebyokuzimba naye ebbaluwa bwe mba nzitambuza mu makanisa nyinza okuba nga Oluganda nkutegeera naye ga tulinayo okuzimba wangi tulina omulimu gwe tugenda okukola gwaki oba oleesa ensigo n'oleeta etalinaako muzizo si kituufu ate kati ekya Joseph kuba Joseph ajja kukugamba ye wana wemba mutegedde ali ku mulimu gwe nga naye woggulawo edduuka n'otunda kati wogamba nti yazireke olwokuba bamufuuye obanga agamba naawe waliwo ekyawandiko ekigamba kyasooka akebere waliwo ekyawandiko ekigamba nti alitujjira obugagga obwakwekebwa mu kizikiza n'abukola ki n'abutuwa naye nze nga nze bwe mba Maama Fiina mutegedde nga nze Livingstone nga bwe mumanyi oba okutegeera omuntu omulala nga mbadde nkutegedde tosobola kumpa ssente zo nenzitwala naye bwe mba sikutegedde nzitwala
Okay. Kale ekyo akizeemu nga ye. Nganze. Manyi mmwe tabagamba olumu mwogera ebintu byammwe saakizeemu nga ye wandowooza ye naawe osoloba n'eyiyo naye nkibuuza lwa nsonga nakirabako ate ye yali musamize yali mulogo so nga bikwatagana kale ng'osiibula abantu nga nsiibula abantu ebisembayo olwaleero njagala okwebaza Katonda kulwa mwenna abagoberera omukutu gwaffe guno n'okwebaza naawe webala okwewaayo omulimu guno si mulimu mutono manyi nga guliko ebisoomooza binene kubanga olumba sitaani so neneebaza n'owooluganda ali ku kamera Roland tugenda kulya keeke tugenda zirumba gye ziri Kawaala bawe ssente Kawaala ab'embaga bonna tugenda okujja eyo tunone keeke ezo mu linnya lya Yesu keeke zigenda kuba ndokole so kaakati nkwebaza naawe so nga maze okwebaza nange neebaza Katonda eyasobodde okuba nga atuleeta wano tambuza bulungi n'omusumba era yandeese akola omulimu ogwo Mukama amuwa omukisa talina linnya so mba sijja mwogera simanyi oba alikkiriza naye linnya sijja lyogera amiina musumba kubanga musumba singa si musumba talumbagana bino bya sitaani tabyagalira ddala omusumba oyo yandeese yandeeta ku mulundi guli nandeeta ne ku mulundi guno so neebaza olw'ekyo era n'abantu bonna abali ku mukutu guno abagugoberera abajja nga bannyonnyolaga nti kino kibadde kirungi kino kibadde kibi mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuwabuzi bwammwe mu linnya erya Yesu era nga mmaliriza ddala mpaayo nyongera okutumira ku mukyala wange Silivia gyali mundabire mugambe mukyala wange Silivia tumutumire gyali mukyala wange Silivia nkwagala nnyo mu linnya erya Yesu n'abaana bange bonna awamu n'abasumba ab'omu disitulikiti y'e Wakiso kubanga Wakiso abasumba abasinga obungi tubatumiddeko n'ekyalo Kwenva eky'Ekkongojje nabo tubatumiddeko mu linnya erya Yesu naye nga mmaliriza nsaba abantu mwenna bino ebintu oyinza era nga bw'ogambye bayinza obikkiriza bayinza obutabikkiriza naye gano ge mazima Kimbo wa Livingstone nali musamize oyinza okubeera eyo nga gw'osamidde okunsingako naye ekyo kyemmanyi manyi nga naawe ky'omanyi ekinene ennyo nange kyemmanyi ekitono byonna si birungi byonna bibi sitaani talina birungi byagaba nsaba Katonda akukwateko bw'owuliriza obujulizi buno olokoke okkirize Kristo Yesu okubeera omubeezi wo ojja kufuna emirembe ojja kuwulira bulungi Yesu alina amaanyi nalina entiisa nnene nnyo eri sitaani naye bwe namala okulokoka bino byonna nandibadde sibyogera olumu ngenda nenjogera ebigambo bino ssebo abantu baga nti alabika akyalinayo ebirala alina bye yeesiga bannange Yesu alina amaanyi kale si kyalina kyentya abaali bampuliddeko ku Miracle Center yenze Kimbo wa Livingstone abampulirako ku Radio Kingdom edde wa Musumba Kiganda era yenze naye luli nayogeranga obujulizi obwo nga ntya olwaleero sikyakola ki sikyatya nze yakwatanga emmindi leero nazze ne Bayibuli eno lwa nsonga eyakwatanga emmindi wangi olwaleero nkutte Bayibuli ag'amaanyi ga Yesu eyalayiranga emizimu leero ndayira Yesu Yesu alina amaanyi omutima gwo guwe Yesu omwoyo gwo guwe Yesu abaana bawe Yesu eggwanga lyaffe libeere mu Yesu Mukama Katonda agenda tukola obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala amiina okay abatulaba
yasembayo nga mbagamba nti ate na mu kino siyinza kubanga bujulizi buli nayogerako edda. Mama Fiina katono nnyo. Mama Fiina baluwa gye nayina certificate ye yali omukulu w'abalogo. Nga sekuritale yali Sewaya, simanyi oba Sewaya kati akyaliyo. Ebaluwa gye nayina. Naye kino sikirekaayo. Mama Fiina musabira okulokoka ebyaddala. Ebyaki? Ebyaddala akkirize Kristo alokoke. N'abasamize mwenna be nasamiranga nabo benze njogerako oba bajjajja boyi oba abaawo oba mwenna abasamize mwenna. Mbasaba mulokoke mukkirize Yesu Kristo. Luleno Yesu twamuyitanga omuzimu gw'abazungu. Tugamba Yesu yalinnya ennyonyi. Mazima Yesu si muzimu gw'abazungu. Yesu mwana wa Katonda. Yesu alokola. Yesu alokola. Amen. Okay. Jasembayo era bulijjo nga bwenjogera nti kato relationship ya Katonda naawe eri personal. It is a personal relationship. Kubanga era oli musisinkano ojja musisinkana wekka tojja kugenda na taatawo oba maama wo kuwerekerako. So it is personal. Omukwano gw'olimu ne Katonda gugwo naye. So gwamanya engeri gye mutambula. Obeera n'omuntu nga mwagalana okola by'ayagala. So nja kusaba ogamba nti oyagala Katonda, kola Katonda byakola ki? Byayagala. Era nsembyeyo kye natandise nakyo, leka tubeere beeteefuteefu okusisinkana Katonda ku budde bwonna. Kubanga okuggyako ye y'amanyi, naye ggwe tomanyi lw'ozikira. Ate kasita ozikira teri second chance. Teriyo. Nawuliddeko Kyenjalo Sembyayo abuulira ng'agamba abantu, yakudda audio naba ndi first njazizanya, naye omuntu ono agenda agamba abantu nti abanaagenda mbu mu Geyeena tetugenda kubeera mu Geyeena lubeerera. Tambula n'omulembe, tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu, anti ng'ebisenge bikalu, amakaago oba omulimu gujjookolera by'ebifo gy'olowooleza ebikuzimba. Teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mind yo mwattu olowooze bulungi. Olwo nno n'abakukyalidde banyumirwe olw'obulungi bw'ekifo. Weefunire art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo. Balina abstract art pieces, textured abstract art pieces, jeweled resin art pieces, 3D wall art pieces, balina n'ebyoleka obutonde, wall clock art pieces, n'ebirala bingi. Basangibwa na Janankumbi opposite Kenji Supermarket, oba bakwire ku namba zaabwe z'essimu noti 759 noti 6 noti 8 emu noti, oba noti 7 noti 5 7 6 7 9 beba Zion Arts. Nawuliddeko agamba abantu mbu ye olw'okubanga agenda nnyo mu ggulu, musimanya agenda mu ggulu buli kaseera, bu Katonda ne kati bu Katonda mbu ye amwesigisa n'ebyama bye, bu Katonda amutuma mu Geyeena, mbu ne yeefuula omwonoonyi mbu ng'abo abali mu ki mu Geyeena. Naye mbu Katonda nga kyamutumye kubabuulira ki njiri mu Geyeena, nti era agendayo mu Geyeena balokokere mu Geyeena. Ababuulira enjiri tibagenda lokokera mu Geyeena, mbu tayimu weerituuka abakkiriza enjiri ye bagenda kuva mu Geyeena bagende wa mu ggulu. Ebyo bya bulimba. Gwalowooza nti nnimba, bwe naddamu okushuutinga ngenda kuzannya audio owulire bwe bagamba abantu. Ayogera ebyo kyannaku
abamuwuliriza bangi, abamugoberera bangi. Ogembawe ki? Musumba ngambye mbawe Matayo 7:13. Amazima nga babuulira wano. Kasita ogenda mu Geyeena kiwedde. Oyo y'omuntu y'omu bwe nayogerako mu vidiyo eri. Nja kuba forced okuzannya zi audio kyesaagala, naye njagala bagamba nti enjiri eyo oba baali bagikugambyeko nfu, ate kati kimu ekiraga nti ayogera ebyo, oyo si wa Bwakatonda, ayina ebintu bye. Kale njagala otuwe essaala kansembyo nina obudde obuyita mu bano. Okay, kansembyo bano abantu baffe, otuwe essaala tuggalewo okujja olina kyoyagala okwongera kulina. Okay. Ntandika na Roland owaffe yennyini. Roland akola zikeeki bannaaye. Ayina emikolo gyonna. Roland munoonye. Ajja kukolera bulungi keeki, ate mujja teesa naye. Mube mugenda okukola emikolo ne mukola bikeeki ebitawooma, bitategeerekeka. Jangu teesa ne Roland ajja kubeera ng'akuyambira ddala. Kawaala wasinziira yabisoma bimanyi. Ate ne waba ayina ekibi kyakkoze olina woddukira, bwe nteeka mbuteesi kasimu tumunoonye. So munoonyeeko bambi ku 0789 778646 0789 778646. Munoonyeeko ajja kubeera ng'ate mukwatagana muteese. Beeyi tejja kugaana. Then tulina Zion Arts. Zion Arts baddiringa mu bintu bya art. Ayagala zi abstract, ayagala zi textured abstracts, ayagala zi 3D wall pieces, ayagala gundi za nature art, nature webityo, then wall clocks ezo byonna munoonyeeko. Ajja kubeera ng'akolako bulungi. Kirungi musajja mulokole. Tajja kuwa ate ze art piece zirimu bintuntu. Wamwe waliwo okyala ewantu tulaba bi art piece batadde mu nnyumba nonga ne kati bino biki. So munoonyeeko ajja kubeera ng'akuyamba. Nga natandise simanyi oba akwata essimu aleka yesse ku lutale. Mundabire mukama wange. Najja Nankumbi wasangibwa akenjoy kasita otuuka ku Kenjoy supermarket yawo, mukubire ku ssimu ojja kubeera ng'ate omufuna bulungi nnyo. Muteese essimu ziri 0759 060810 eri 0759 060810. Ajja kubeera ng'akolako bulungi. Oba omunoonya ku 0705567739 si musajja mubi, musajja mulungi. Mujja kuba muteesa bulungi ate mubeere nga mukwatagana. Then tuyina of course JS bo banoonyeeko bahabo mukulango obwo boolabye ennamba zaabwe ozirabye, olinamu ebikutawaanya Yoshtek bintu bya tekinologi. Ajja kubeera nga takwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala, obeere nga ekyuma kyo kitambula nga kirina okutambula. Josam gyensembyayo, Josam Properties yo ekola mu bintu bya ttaka. Oyagala nnyumba ziwedde, oyagala zigula, oyagala poloti entono, oyagala ttaka ddene mu bitundu by'eggwanga byonna ebye Uganda wano, ojja kubeera ng'ate obafunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala, babeere ng'ate bakuyamba. Bakubirewo ku 0748953261. Nziramu 0748953261. Ndowooza mbyogedde. Tuwe essaala. Amiina. Taata Katonda omulungi, tukwebaza ku lunaku lwa leero. Tukwebaza gwe yalukeesezza. Njagala okwebaza ku lw'omuweereza Omukama Katonda w'ekisa. Njagala okwebaza ku lw'omulimu guno wamuwa omunene Ayi Katonda. Weebale ku lw'okwolesebwa kuno Ayi Katonda w'amaanyi. Era nsaba Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Mukwano gwange taata ali mu kisenyiga naye omuwonye Mukama mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu.
Mukama nenya buli maanyi gonna gonna ag'ekizikiza Katonda ekisa agasobola okwagala okulwanyisa obuweereza buno ayi Katonda w'amaanyi. Era ssebo Katonda w'ekisa ndeeta abasajja n'abakazi ababeera ku mukutu guno ayi Katonda. Mukama bongere kitaffe omulungi okubalwanirira mu bizinensi zaabwe ayi Katonda ekisa, na bano bonna kitaffe omulungi abasomeddwa. Taata bizinensi zino tuziteekayo mu mikono gyo ayi Katonda, obagaziye mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. N'abawulidde bonna kitaffe omulungi, abaka wabakabaka kwata ku bantu bonna ayi Katonda, buli anaalaba akatambi kano Mukama oba alaba obujulizi bwonna taata obeera ku mukutu guno ayi Katonda, Mukama abeere nga abwongerayo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugaana ebyoyo egibuzaabuza egigamba abantu nti ekyo si kituufu Mukama okubanywereza mu busibe. Mukama Katonda w'ekisa, kubanga ye gwe Katonda w'amaanyi. Mukama ogulumizibwe. Yesu twala ekitiibwa, Yesu twala ekitiibwa. Olokole bangi ayi Mukama, olokole bangi kabaka w'abakabaka. N'ekifo kino we tutudde tukinyise mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kabaka w'abakabaka taata, n'abaana baffe n'ebintu byaffe byonna tubibisse mu musaayi gwa Yesu Kristo. Mukama otwale ekitiibwa ng'olokole eggwanga lyaffe Uganda, olokole eggwanga lyaffe Uganda mu linnya erya Yesu. Buli nsigo eno weegenda okugwa Mukama mukutu guno ayi Katonda, obujulizi buno bwe bunaagwa ayi Katonda. Mukama n'obw'omukutu guno ayi Katonda, taata n'abakyajja bonna Mukama ogulumizibwe era otenderezebwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, ng'ogaziya omulimu guno kubanga ye gwe Katonda. Ku lwa Katonda n'eggwanga lyaffe Uganda ndibisse mu musaayi gwa Mukama waffe Kristo taata n'obwakabaka bwo Mukama taata ogulumize otenderezebwe mu Kristo tumusabidde n'okwebaza nga tuva wano twebika mu musaayi gwo. Ng'ana amaanyi ga Sitaani, ng'ana baakafaya zonna ez'emizimu n'emisambwa Mukama ogulumizibwe. Mukama ekitundu kino kyonna tukibisse mu musaayi gwo, twala ekitiibwa twala amatendo mu Kristo tumusabidde n'okwebaza. Amiina era amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.